Abantu bangi battiddwa mu bukambwe ng'ababata bakozesa mmundu nga n'okutuusa olunaku olwaleero poliisi tevangayo na alipoota ekwata ku butemu obw'engeri eno. Nabwekityo ng'engeri y'okukendeezaamu obumenyi bw'amateeka obw'ekika kino, gavumenti ng'eyita minisitule yaayo ey'ensonga ez'omunda erangiridde nga bw'etandise eddimu ery'okuwandiisa emmundu wonna mu ggwanga. Minisita omubeezi ow'ensonga ez'omunda James Baba agamba nti eddimu eryabakiddwako kati lyakulaba ng'obubbi n'obumenyi bw'amateeka obwekuusa kukozesa emmundu bulwanyisibwa. Some few firearms may not have been marked. Those with unmarked weapons are therefore reminded to ensure that their firearms are marked by 30th April 2016, by the end of this month. Registration process eno buli agenda ku district police headquarters ojja ku registering emmundu yo, and then ojja making sure nti by 30th April bw'omala ku registering emmundu yo gireete ku Central Firearms Registry esangibwa e Kibuli e Kampala, naye tukiteeko special mark eyo. Ono wabula alabudde ne Ssekulabula yenna nti anaabatawandiisizza mmundu ye okutuusa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno waakwejjusa nti amateeka si gaakutaliza muntu yenna, ng'omwogezi w'ekitongole kya Focal Point Joel Bolwa bw'annyonnyola. Beyond 30th April buli mmundu gye tunaasanga nga talinaako special mark ya government tujja kusuubira nti ogina mu bukyamu ne gavumenti ejja kuba erina olukusa okugikuggyako, ate osanga ekuvunaana omusango gw'onaaba bataddewo according to the Firearms Act section 4 and section 33. Okusinziira ku kawaayiro ak'okuna n'aka-33 mu mateeka gafuga emmundu, omuntu yenna ayina emmundu naddala nga tayambadde byambalo ayina okutambula ne layisinsi y'emmundu eyo akadde konna. Baliwa era atunnyonnyodde ki ekiddako oluvannyuma lw'emmundu zino okuwandiisibwa. But the law okufuna emmundu olina okubeera nga oli 25 years and above. Then on top of that waliwo enkizo tuteekawo z'olina okuyitamu waliwo verification process from LC1 up to National Security Council. Then waliwo doctors checks. There are very many stages z'olina okuyitamu. Waliwo ne conditions ezikuteekebwako to keep that gun. Kwekuli ogitereka otya, ogikozesa otya, ogitambuza otya. For example, omuntu atali mu uniform ng'ayina emmundu takkirizibwa giraga mu bantu nti agiyina. Era giraga mu bantu, it's already a breach of the law, basobola ogikuggyako. Gavumenti yasemba okubakana n'eddimu nga lino mu mwaka gwa 2012 wabula nga kati kizuuse nti bannayuganda kinoomu bayitiriza okuba n'emmundu. Okuleka okuwandiisa emmundu eziri mu bantu ba bulijjo era tukitegeddeko nti zo eziri mu basirikale ba poliisi, aba UPDF, ab'amakomera n'abalabirira ebisolo aba Uganda Wildlife zo mpandiise. Jocelyn Kibule, WBS TV, Kampala.